muganyo okuvaayo oku identifying abantu abakola kefujjo ettaka ly'ennono lyonna litundiddwa abantu abayogeranga ebyensabe onnate okyabalabako olaba batunuulira kulya kokka baddiira bokka kati be bali mu nsi yaffe wano Buganda ne Uganda era ensonga lwaki mulaba kati ffe ng'abakulembeze abamu tuyahambo bino byebiro buli mukulembeze bw'olina okwehambolinga simanyi bwe nkyusa bulungi nnyo mu Luganda okwetoowaza obukambwe tebukyakola obulyake tebukyakola kuba abamumubbye ne mutuuka n'okubba evvu mu kyoto kuba kati buli kikwatibwako kubba naye tugenda okulaba nfa n'olwekyako mukamange nkaezaayo mu parliament tuziyita matters of national importance nga tusaba abantu baffe naddala abalina ebifo abakyalimu ku nsa kubanga kakati okusanga abantu ab'ensa batono nnyo institutions zonna ate kati obuyaaye nakyo kifuuse kalica yaffe obulimba kalica n'obubbi osanga omusajja omukulu oli basanga ng'omusajja omukulu ng'omuwa ekitiibwa ng'osobola n'omuteresa akagaaliko ne kati bw'omuteresa akagaali bw'aba takatutte konna wakiri osanga akabbyeko olukoba oba omupiira so mukama wange ako ntandise nako manyi kalabika kayinza okuba nga kakunyiziza tugende mu maaso nakyo kyennyini debate efudde bannayuganda mubalese mu bbanga tewali bbanga buli mulonzi ofaanana n'omubakawo wa paalamenti yo ne bagamba luno lugambo temusobola kukubaganya birowoozo kati waliwo olugambo n'ebitali biga kati nkwekyokulabirako nalabye Odongo ng'ayomba ne Tayebwa nze siri muwagizi wa Tayebwa mbadde ne Tayebwa Makerere ng'Odongo agamba nti Tayebwa yazimba ennyumba ey'ebbeeyi ennyo ku sente zomuwi womusolo naye nze Tayebwa oyo golaba deputy speaker tetera kumpa muzindaalo si mukwano gwange nnyo naye he was rich before he joined the parliament that Tayebwa you see era oyo tosobola kumukwestioninga nti Tayebwa yajjeewo obugagga Tayebwa yali mugagga oyo deputy speaker nga tanayingira parliament kakati ne bano bannaabala naye okuba nti Tayebwa yali mugagga kati twawule wakati w'entalo zino nga z'owuli olw'Odongo ne Tayebwa kuba n'Odongo speaker yamubuuzaako nti oli banka bencha ne guno oguyumba gozimbye ogunene nnyo endejje sente ozigyewa n'agamba nti ye ebisanja byamaze mu parliament akola so mu parliament zine rumors eziriwo zijja kubaawo naye nze era kyensaba abakulembeze ba leaders bannange naddala bakaba parliament if there are allegations kyeki mu Luganda wabeera okuteebereza be humble when you are answering temulina kwekaba kubagira kubanga buli wobeera mu public office you are accountable to the citizens of Uganda era ensonga lwaki otulaba wankyazanga wano nali mukambwe ennyo eri mwami Museveni nga tumubanja sente z'erubowa zeyekweka mu mukyala gwe bayita peneti ne tumugamba ojja zireeta zino sente zammwe wa musolo temutundamu nte zammwe kati nammwe abalonzi bwe mubeera abakambwe ennyo erifa ababaka ba palamenti the best way to answer you kyabwenkanya okugamba tujja kubaganya birowoozo kakati ddala kituufu bannayuganda bali ku ŋŋambo kubigenda mu maaso nanti kakati ddala kituufu sente tezibuze sente tezitemeddwa mu ngeri etategeerekeka kakati sente okwengerera tekulabise engeri Muganda agamba awali omukka tewabulawo muliro naye si buli allegation eri ku social media nti ntuufu situganyi anti ulize ebigambo byonna nayo n'ogamba uliza nkugambe parliament ebane gye bayita parliamentary calendar ebeerako business ze tulina discussingako if we are to discuss allegations and debates on social media we should find ways how to answer them kati tulina piala ya parliament yali badde eteekawo abajoogerera nga be baddamu ebibuuzo ebyo ku social media naye tosobola kutugamba nti Pike Bosa owa Radio Kabozi yagamba Lutamaguzi nga yejalabya nnyo mu parliament kuba nze mu parliament eyo mbaddeyo nze nali nkozeeko mu bitongole ebyenjawulo era abazungu ne bansomesa nti wabeerawo allegation zonna ng'oli mu public office just answer find ways of answering naye kakati awo mu parliament bw'ogula emmotoka ey'ebbeeyi nga bagamba oyo omubaka sente yazigya abo babbi bw'ogula kapulimo ak'essente entono nga bagamba ate bano bayaaye kati nabo omuyaaye oyo kaavuga kapulimo tutegeeze nti ali bubi kakati bw'obeera mu office yonna eya gavumenti because there is no institution now which is perfect we are not angels tetuli bamalayika
era ensonga lwaki olaba nti abamukufe twali tuleeta ebiteeso nti omuntu yenna aba alleged ne bamuleeta mu komiti yonna ateeberezebwa tumunyigenyigemu kaawa amanye nti bwe ngenda mu komiti ya accountability babanyizemu ne batugamba oba ozanyira ku rights ze. So kakati